ya Kadama TV tulina Kadama wano alina emboozi gyagala otunyumiza tusobole okubeera nga tumuwa ku magezi tusobole okubeera nga tumanya embeera gy'ayitamu. Oyinza okwesanga nga waliyo n'omuntu omulala ayita mu mbeera eyo oba eyeefaananyirizaako ku mbeera eyo ayinza okubeera nga alina kyayogerawo. So katuwulize Kadama ono tuwulize ebintu by'ayitamu oba byeyayitamu biri bitya. Halo nnyabo oli Kadama TV. Kakati ssebo mbadde nsaba buyambi bwo. Najjira mu kampani eyitibwa BBC Labour Experts e Uganda esangibwa Kibuye Salama Road. Then waliwo ne bannange abalala twajja mu kampuni emu era neeno ne tutuukira mu kampuni emu Direction Recruitment Agency. Naye munnaaye kampuni eyo tefaayo, VBC tefaayo, ate okusaako neeno tefaayo ate batulugunya okukamala. Kubanga nange kennyini kamwa kwogera bankozesako emyezi 4 abakola ku ofisi mu famire ya manager nga nkolera wa muganda we. Naye ne bankozesa emyezi 4 ne banyaga ate nga kwe batadde okuntulugunya ne mbonaabonera ddala ne ndajanira VBC ne batanyamba. Okukakana paka nange we neerwanako ng'omuntu nentabuka ne mba nga sikyakola mirimu nenkola ki ne bankwata ne bantonda ku ofisi ekirala. Kati we nafuna amaka mwendi kati wenkola. Naye ate bwe bantonda ku ofisi ekirala ono omukazi gwe bampeereza oba gwe banguza sina contract naye kati ndaba ekintu ekyo obulamu bwange buli ku risiki. Bano abantu nga bobamanyi nga bwe bakyukakyuka empisa zaabwe era ne wano naakamala mu myezi 4 naye ate embeera si nnungi nga bwe bamanyi bakyuka nnyo ndaba enneeyisa si nnungi. Ate nze ekineeraliikiriza ngamba nti contract yange bw'eriba ng'eweddeko abantu bano ne batuuka ne banneefuulira ne baŋŋamba mbutonamaliza kikiraga emyaka 2 giweddeko nze ndikola ntya? Office tebafaayo ne bw'ogamba VBC tebafaayo. Jjukire no office navaayo nga tutabuse nnyo kubanga ono omukyala nga yakanzigyayo n'amugamba nze sigenda kukola nga zisasuddwa ssente zange emyezi 4 $3,600,000. Kati bwe baalaba ekyo ate ono omukyala yagenda bbawa ssente nnyingi $17,000,000 ze yansasulayo ne balaba nga bagenda fiira ate nga nange n'ekyanze obutakola. Kati ne basalawo ne baŋŋamba bagambe njagala kudda e Uganda kubanga nagendako omudwaliro ne banga mu mutima gwange munafu. Era mukama wange gwe naseninga naye contract okuva e Uganda yali yankolera ne tikiti nzireyo bo ne bagaana ne basalawo ne bansigazaawo ne basooka bankozesa emmaka gaabwe emyezi 4. N'omukyala ne mugamba kimu njagala kudda waka. Abantu ba ofisi ne bampisa obubi nnyo ne batandika okumpita ebbala ate bakuba n'okkuba batulugunya. Ne ŋŋamba sigenda kwogera nammwe ebbali naze n'ono omukyala mujje tubyogerere wano kirabika baba bali bagala kuntwalayo bankube oba bakole batya. Era okukakana ku $3,600,000 bampeerezaako $1,500,000 nakaaba naye nga sirina kyakola. Era okukakana nga bansayiningisiza ndagaano mbu sirina ssente zonna zimbabanja. Era ne baneegaanira ddala ne bagamba mbu mu nnyumba yaabwe nagendayo mu biseera bya kalantiini era banyamba nga buyambi kunsuza. Nti era baakanyiza ne VBC eyasazeewo bampayo just obusente obutonotono nga banyamba buyambi. Kakati ekirala waliwo bannange twajja nabeera mu VBC. Omu baali bamuwa poison mu nnyumba gye yali akolamu. Omu yali yamenyeka ekifuba yali asitulanga mukadde era nga bali ku ofiisi. Kati omu yali yalwala sima yalwala pressure sukaali ayina eddookoli biki naye ng'ate ebintu ebyo abifunidde eno yajja nga mulamu. Era n'abeera nga takyasobola kukola bakama be ne bamusitula ne bamuleeta ku ofiisi. Ogwasooka ofiisi n'emubagomya nti mumuze yafiire eyo tafiira waffe wano ku ofiisi yaffe. Kati omuwala n'abeera eyo bali ne bibasobera kati n'abeera nga communicatinga n'abantu be Uganda ne baba pressurizinga. Kati mu kubateeka ku pressure ne bamusitula ba ofiisi bennyini ne bamuggyayo mu maka mwe yali ali ne bamutwalako mu ddwaliro ne bamukolerako just bu treatment butini ne bamuleeta ku ofiisi kati ne bamukomyawo. Naye munnange kati ekiriwo sikyamuwuliza ne banne bonna naye message ne nasembayo okuwuliza yaŋŋamba nti munnaaye abasajja bano batuggyeeko amasimu tetumanyi kyekiddako tetumanyi batutwalawa tetumanyi bagenda tukola batya. Era eyo message gye nasembayo okuwulira kuva gy'ali kati weeks ziweze 2 sirina kye mbawulizaako munnaaye. Kye mmanyi n'abantu baabwe bali beeraliikirivu
ate office ino omuze bw'ogaana bakugamba tugenda kukanyuga wabweru eno we bakukuba eno we bakusindika eri eno we bakola batya kubanga nange kennyini baabinkolako kakati sebo mbadde nsaba okole okunoonyerezaako munaye ku bannange abasatu abo nange kubanga sina we mbayamba nzaako kulimbalimba nnyo omukyala kubanga omwoyo bambi mukwano gwange nnyo ne mulimba oyo sisita wange na sisita wange aliko office bamukomezaawo mulwadde takyasobola kukola era ali mu nteekateeka za kudda e Uganda ne mwegayira ne mugamba nyamba ontwale mbalabeko kubanga wano wendi si wala nnyo tuli mu Riyadh era ne office eri mu Riyadh omukyala n'aŋŋamba eyo office si wala nnyo tuvugirawo dakiika kato nga tutuuse nja kukutwala naye munaye bano abantu nga omumanyi balina ettima byakomaawo teyantwala nali njagala at least ngendeyoko mbagyemuko information oba ndabeko oba wenyinza okubayamba nkonekitinge nammwe bakadama TV tulabe nga we tubayamba munaye tekyasoboka omukyala era naye bwatyo nanijjako kati simanyi oba babakola batyo banabo babatunda ku biofisi ebirala simanyi kubanga waliwo ki ofisi kyebatera okututundako eno kati simanyi munaye kye kibatuuseeko simanyi oba bali batya naye nga bonna babadde balajana kimu kudda waka ate nga ofisi ebagamba paka mulina okuddawa mu mayumba kukola kubanga kati bakozeeyo chance nti gundi kampani bazigaddeyo Uganda kati bafuusinga ffe abali eno okutukozesa ku lwampaka nange kenyini nali mbagambye munnaye ekintu ekya weakness mu mutima si kyekizibe kyangu muleke nze nzire ewaffe naye ne bagaana nebaganira ddala omusajja maneja n'atugamba we mugaana ngenda basindika wabweru kukuba osimanyi abasajja babalepinga esimanyi poliisi ebakola etya bwe batyo munaye batulugunya eno ofisi etulugunya nze nabonabonera eyo okumala emyezi 4 badde nsaba munaye obayambeko ofisi bagiyita direction recruitment agency eri muno mu Riyadh mu Saudi era bw'obanga olabye messages zange zino nsobola n'okuwa oba emu ku contacts ezaabo abantu oyo gwe nakolanga mu maka ge nosobola okunoonyereza munaye kyemanyi bali mu buzibu kati balwadde tebakyasobola kukola naddala oyo gwe bawa poison n'oyo omulala alina edduuka n'ebirala nange wano ekizibu kyenina ekirala batugamba nti bwe tulwala bano abantu bebalina otujjanjaba nina ekizibu eyo mu nnyumba ya management gye nakolangamu omukyala nga nteekera Clorox mungi mu mazzi nga njoza ebintu era navayo engalo zonna nga zayokeddwa Clorox era emikono gyange gitereredde wano eno kubanga nze wano omwana ogikozesa okuleka okwoza engoye era nga nvaamu n'omusaayi mu nnyindo naye ate wentuuse wano kyeyongedde era ne bwenfunamu kasini oba kiki musaayi gwokka gwe nzija mu nnyindo natuuka ne ŋŋambako omukyala ono nga manyi munaye yayinza okunnyambako omukyala yaŋŋamba kimu ngenda kukola appointment n'omusawo bisinkutwale mu ddwaliro omukyala teyantwala mu ddwaliro naye mugamba munnange madamu nali baŋŋamba nzireyoko ku check-up ey'omutima balabe nga wayiseewo emyezi 4 naye bwe nakola nenkyakalana ne bbosi wange eyanzigye Uganda nandeeta emyezi 4 era gyali tekinnawera ne bandeeta mu ennyumba ya office naye ennyumba ya office ne bantwala mu ddwaliro eddala tebandaga ne results simanyi webiyimiridde ne mugamba mbadde nsaba ontwaleko mu ddwaliro eryo kasita ly'obwakabaka lya bwereere onyamba ontwaleyo kasita ebbanga terinayita nnyo baddemu bankebira omukyala yantwalayoko ku gundi idi era eyakwe ey'okusala ebisolo ne batugamba lino eddwaliro lyafuuka ly'abalwadde ba korona naye ate oba ekizibu kye abasawo bakyali mu liivu eya idi bali mu gundi kumala weeks 2 mumale mukomewo enkya ne tukomawo enkya era ne batugamba nti era mulinde weeks 2 ziggwewo omukyala teyaddamu kuntwala negguno gwaka era bwe nagezaako kyogerako omukyala yatabuka nnyo era okukakana nabo bantwala mu byabwe ne batandika okunziggyako omusaayi ne mbabuuza kati eby'omusaayi bikwataganyawo n'eby'omutima mwangambye kamutwale mu private naye nga mugenda kunkebera bya mutima olwo nga mpulira ekifuba kinnuma bwe ntyo bwe mba mpulira naye ate eri mu ddwaliro baŋŋamba nti omutima gwange munaafu ne guno gwaka njagala nkubulira omukyala teyaddamu binyigako eby'okutwala mu ddwaliro naye ne ŋŋamba mukama gwamanyi era kale nkyaliko kalekaleko siwuliramu obulumi okuleka nga n'ekintu ky'amaanyi kyensitudde oba kiki okuba nga nkutamye nnyo wempuliramu obulumi kati ekyomusawo gunva mu nnyindo simanyi kikyembadde naye nga kyavaako Clorox era ne wano ne wempunyamu bunnya olusu lwayo
era omusaayi gutandikirawo okuvaayo naye era mu nnyindo zange buli kaseera mubeeramu omusaayi simanyi kiki endwadde era nekirabika ne wano ne bwe ndwala tebampa treatment waliwo ne bamusaba just eddagala ly'amaaso omanye eno emirimu gye tukola ono era olujjabi kyenfufu nemusaba eddagala ly'amaaso ate nga bwerira yaŋŋamba ngenda kola appointment n'omusawo ye bwatyo waabeera mukuŋŋamba era teyampa kati munaaye n'abeerawo ntya nga sina ne treatment yonna yonna